Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, si gugwo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulux. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, tugende maso katono nyoka soke tulengere coming soon. Wakwatako wayawula mbulire mama w'abaana bono yakujja mu nkimanya sakunkwata muliso obwenzi bunyumira nnyo yabukola nga tebannamugwamu naye bwegiwunya eba ngumi tukyalengera kalango Station House Girl Season 2 eno naye ekomyewa kale tukutegezezze kuva mu Almagic Production Salores nga bulijjo yakutuusizaako tukutegeeza tuweerabira subscribing ku YouTube channel yaffe yakuluma olumi owoganya ebyokuteesa tukyalengera kalango Station House Girl Season 2 ekomyewo ku YouTube channel Station House Girl tugenda okulabirako YouTube channel yaffe ey'omulembe kwogenda okuba ng'olabira obuzannyo bwonna oba Station House Girl kale nno kyolina okulekanya okola kwe kunyiga pesa subscription onyige n'akade buli video yonna empya gye tuba tuleese tube nga tugikutererayo bulambalamba tulina kulayika ndi osuba abazannyi ab'omulembe omuli kulabako Rehema Sematimba Ibrahim original starring Stacia Mayanja Nancha Whitney Walusimbi Ashrafu bonna bajjudde mweno omukwano gukukombya abavundu ozanya n'okuzanya katwala eri akamanyiro mukatwala eri tukyalengera kalango eno yatuuse dda ku YouTube channel yaffe eya Stacia Mayanja and House Girl obutundu obupya bonna obw'omulembe naawe ataalaba bukadde anti buli wosubscribinga oba ojja okulaba vidiyo zaffe zonna ez'omulembe toddamu kutawaana ekintu ky'omukwano kuli kukulaba kubuzigako byolabye bye bitawaanya byotannalaba tukyalengera kalango muvi yino eno tonnagiraba biri mu season 2 eno yagirinde tikomando kuzaa mu myaka egyotoba ozanya n'okuzanya okuva mu Almagic Production ne Salurens tukutuusizaako Stacia Mayanja and House Girl Season 2 ku YouTube channel yaffe ey'omulembe kwokka kwoba otusanga omukwano gulimu okuvujjirira omulembe buli we gukyuka obadde osaakaasa otandika okusaawo omutwalo baguzira make-up kijjobi anti munanga ateekolako toyinza kufuna laavu atakyatunula mukwano ajja kuloga abalabiko obulungi omusinga Stacia Mayanja and the House Girl ku YouTube channel kya Tabu subscribing unyige n'akade
Wano wali bulungi atanagira wa. Kiki ne kikomera. Waawo kandabe. Wali si wa wangu. Wano weminyo kuyitira kukiringa wano nti sokendabe. Wano wenyini ngweyo kube kyemanyi kati zine sawo kiwala tekigunda. Omusajja taliyo. Ekyo kyo nkimanyi. Omusajja taliyo. Wano ngenda siri wala kubanga kituufu omusajja wano ayinza okuleeta emisinde n'akuyisaawo. Olina okubala biki yange omusajja n'amala agikwata. Luli yankwata bukwasi mataayi. Naye nfuna omukisa n'enjijjawo. Ate bagimanyi. Sijja kubala kafu. Bintu by'okubala leero n'obala olwaleero lwokka. Sooka ngikweke wano. N'amala ogikweka wano. Nzireyo. Ngende. Kuba yajja kulowooza naze nzika. Ejabeerawa. Banyawe mjebaleko. Badde nsaba mundabireko ku piki yange ngenda kudda mu dakika nga 2 zokka. Buno obukumpulira nandibadde ndiwa buli n'abinkumizaamu batuusa naye ina ebyekikadde omwana anaabisobola anaaga nti ng'ate bandaze bingi kati awo abyekunyidde musinze ensinga. Akamishona akatonotono ke ngendako tekuba kagikwatako mbeegayiridde. Ngenda kudda tujja kulaba. Wano wenjitadde anfubutula eri. Bitawo buyisi nja kumanya navudde eri. Sajja yagala kumpa mukazi nzirawo nsiriwale kugamba nsirike ife nga sizadde. Mpulira byaffe nabyo ate bw'otayiza mideeyo yagyo bikumpulira bino gwenyini n'obyekwatira mu mwana amala gayuzayuza bo tebategeera. Ekikazi ekirungi Katonda yakimpadde n'akinteera kiwala kito kyonna kirabika bulungi kirina mahips nekitambula. Katonda nze nina okwerwanako nina okugezaako kulaba nti teri andaba naye wano naye walabika katonda wange omuntu anamenyekera na wano bakakko kagulirawo sayiki abadde atuteka ekintu batuusa banange tebanampuliranaku bo balowooza nti ffe naffe tekwali kundowooza bantu kubanga bw'omuntu w'ogaanira okwoza ebikumpulira bya jjajjaawo akugambye mpisizaamu naye n'olaba ng'omwana era alinga abyenyinyadde naye nga bino biddugalawa bino ebitukula bwe biti. Kale mazima kiikyo maama nzi kale mazima ekiwala nga kino. Kale mazima kiikyo kale kikomera kyekiwanvu nalibadde nkibuuka. Maama kale ne bwenkikyuka ne bwenkiyita tekiwulira. Kale mazima Katonda yanirambye omwana ono nampulira. Mazima kale no yalibadde mukazi wange mwennyini. Mama kiikyo kale ate kigenze ate kiyingidde eri kinakuba kinaddamu okuvaayo. Naye ng'ate naawe ojja kadde olowooza ffe twali bwe tuti naye tugenze
era bonna tukuzitwa netumanya nti katubeera batuyita bajjajja nawe ojja kutuuka ekiseera bakuyite jjajja oleme kubeeramu olwo olwerewere abeera mutebukabi simanya batuusa yange mama sibanga abiridde mwana njiridde ekibino simanya bandabye omuntu anafiira kubatuusa oba banjiridde biki simanyi suweki simanyi oba biki mama wala mpate kisoboka wansi waganye kati opportunity gyensigaza ya ddaala sijja kuwanika batuusa gy'okuma okumbonyaabonya naye kenakukwatako walayi nze naawe omuganda agamba agamyuka omutezi gegamyuka akasolo nange kenakukwatako batuusa ojja kumpulira kanvaamu abantu tebansikiriza Jemuri banyabo. Je bareko. Bade nkomyewo. Nze munange yalesa opiki yange. Mbadde ni mukuzimba zimba. Nabye tubadde tuzimba kati. Tanka nejira bweti. Nenjira amazi. Naye gaba malungi. Anti je mirimu jaffe munange. Naye muyinza okubanga mulinawo wano ku ddaala nga panvu nga lisobola okujja awo ku mutya. Ne obo ina neiba ng'alina. Genda osabeko ndowooza wali. Ewa. Wali wiriri wali. Bana beno. Liri oba liyo. Yoyo mukuka. Situka ne ngamba bangambye ompe ddala. Bajja kuwa. Seo je baleko. Uyu mutegeka kimisana kyacha. Udde bugenze no. Pamo twalidde dda. Yabadde ngambye nti muyinza okuba nga muyina ku ddaala ngambye gwe nti oyinza okuba oyina eddaala erituuka ngaawo waggulaawo. Erino lyeriryo sitwaliri abalaati ne banku. Liba nga lino lijja kunkolera. Kanesigeti likumpi. Wali okumpa eddaala nempa n'enjira n'entuuka eri waggula eri. Munnange ate neriddamu nerinziza. Eddaala lyo kendifunye. Kangende sooka enyweze tanka eno. Eddaala ndikomyawo bannange mwe neyaziza. Kazena tunyirira amazzi. Mwana koze kintu kino. Batuusa tewanjiridde amazzi. Walayi nkusalidde gawakama tuyasalira entu. Kati leero nze naawe munda okwo. Nze naawe munda. Akubeera namwegendereza. Batuusa yanfukidde bufukizi ninga abafuka nnyo. Ogona okubeera musulo gwa muntu ninga ebyaddala guwunya nga musulo. Omusajja wa wano naye nakisansanga. Chimbewo change mame chimbewo. Chimbewo chimbewo. Jangu, jangu, jangu.